Asante sana. Twasema ne banyama mukkirize tufundikira omukolo nga ntuuka awali dokita aweeyo Kabo ka Muwala tusibule abagenyi. Embeera emugiraba nange bwe ngiraba. Twagala kubeebaza naye mwongere okutuwa ku ddiiro. Security buno bwe budde bw'okubeera alert nga tufunyemu embeera. Akalabo kaliwa kaleete dokita DJ abadde afuutudde naye kabako ebigambo ebitonotono dokita byayogererako bye njagadde ku lw'obulungi bw'omukolo tetujja kuddamu enkya. Kati kabwaka n'omusaala omunene kino ekirabo kya dadi akumuzaana nebali kuzaala mamaresi birabo bya mami nebali kunkuliza nakumalungi era oli mulungi nga tolina kamogo konna. Banaye omukolo nga bwe gusooka ku kkomerero. Assalamu alaikum. Mwebale nnyo kujja. Mwagala nnyo. Mwebale kubeera basanyufu. Ba service providers baffe abafudde omukolo very colourful. Neneebaza nnyo chairperson wange Madam Shirat Nalongo. Chairperson Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kujja, mwebale kutatwaza. Chairperson mwebale ne bannange all of this beauty. Omukyala ono yagibadde behind ne committee eno yonna gye mulaba. Mwebale nnyo beebalire ddala. Nesembayo nga nebaza omulungi. Mwami wange webale butanswaza subhanallah. All my friends, Foundation Young, Team Dr.Kulthum, thank you so much for loving me. tweyanzenge abaana n'omukyala wa Acram ebigambo bibadde birungi. Kakati ngenda kusaba abawerekeddeko Acram mulenzi oli abakulembedde abalaga ekyokukola tuyita wano.